So tandika okubeera DJ. Yeah, tandika okubeera DJ. So through that, that's when I got the opportunity okubanga nsobola okutambula ku mawanga nefuna ku award. Then through that nafuna kasima emu ku award gye nawangula e US bampa scholarship. So that's when I went back to school. Ofuse DJ, nkirabye ekyokufuuka DJ. Otandise okuba music. Yeah. Okay? Yes. Then ofunye ne kuza award. Yeah, tandise ofuna ku award, yes. When award when I dropping out of school awo nanga kati mami nabirira sasulira mu muganda Okula omaze okuva ku byenjaga otandise okubeera focused. Yes. So otandise okufuna ku ogenze music. Yes. Otandise okufuna ku za award. Yeah, otandise okufuna ku za award. When award meka nanga mukaaga. Yeah, nanga mukaaga. Enya za bweru ebbiri za wano. Kakasa. Mwoli musajja wa amaanyi. Kakati soko mbulira. Eya America. Ogambe emu wagifuna wa? America nafuna America nyinayo 3. Oh. Yes, nyinayo 3. Kati okay. Yasookera ddala yanzigulira opportunity. So tell us about the journey of you becoming a DJ, then opportunities ezo, otandise moving out, grabbing those big opportunities. Because moving out of the country, ogenda okola ebintu ng'ebyo, those big things of awards si kintu kyangu. But I'm looking at a street kid, omuntu onabadde ku street, omuntu onabadde anywa enjaga, omuntu onabadde ku kye, but turning out to be a serious man. Okay? When to know the and that's you. Yes. So I want you to tell me about njagala otubuulire nti kati oli mu DJing. Yes. What was okera? If you remember. Yeah, true. Kati ndi mu DJing mu saluni mwe nyini kwera ku street kwe nyini. Mu saluni mwe nyini mwe nalinga mfuna kasente. Ate saluni eyo nyini yampa exposure yo mwenge, yampa exposure y'ebiragala. Yes, naddayo, you know, netani nga gaya akuze, akantu kekakuze. Yes, nga inamu ka computer, saluni yekuza inamu ka computer. So through wanatandika okuyigira computer ye. Yes, muyigira computer ye. Then awo wenyine wenafunira omusajja omulala ate ye yali established. Yeah, najja nampikinga. Ya mukumpikinge bati nakulabamu yes, talent. Ya nadabamu talent. So mukumpolishinga ye nabivaamu. Nogenda nenkisigalamu. Okitegeera? Yeah. Yes, nenkisigalamu. Kati mukukisigalamu neyongerawo nga nkikola kale nenkitwala ku level endala. Mukama anannyamba nenkitwala ku level endala. Omanyi webanga kino ekintu kyokola buli lunaku weekanga nti ofuuse perfect. Yes, weekanga nti okonectinze n'abantu awo nentandika okunoonya capital. Capital ogula byuma. Ogula kyolo. Ogula laptop nno. Yes, nasooka nengenda jukira performing bulungi nagenda performing bulungi because of drugs and all that. Yeah. Yes, kati nene faking empapula. Faking empapula kunoonya mulimu. Mulimu ki? Yes, kati jukira mulimu gonna gwetaaga empapula. So gwasooka gwali wa cleaner. Cleaning awa? Where? But cleaner like in Nakawa. Yes, there is a building in Nakawa. Yes, nali cleaner. Wa mukubera cleaner nakolayo nakubiri. Nene ngamba mfaaki. Sina sente, siperformeze bulungi. Naye nyoma mulimu. Which is also something bad. You get. Nakubiri navukolayo nekola ki? Nova. In the name of kunyoma ki? Mulimu. Onyoma mulimu. Then after whatever that we na kubera cleaner. Tuna kuba cleaner. So bakola batya ngosimula. Malala. Yes, ebibena. Nenvaayo. Kyanyamba nafuna mukwano gwange ina daddy we nga akola mu office emwenene ez'amasanyalaze. Yes, omeme nampa omulimu. Kumpa omulimu then nenkolayo mwezi ogwo. Nefuna sente nengola laptop omulimu nenkola ki? Nenguvaamu. Yes, muguvaamu bati olamu ne butandikirawo. Obuze laptop yo Gina. Yo Gina kati bakuyita ku gigs. Yes, kyona kyokola. Nye mikwano gyao. Yes, zona zokola o saving wakati wedabiriza. Otandise ku developinga paka kati wano wetuli. Yes. So nogenda kati tuvuddeyo tukulabye ofunye laptop yo otandise okufuna these big gigs. Yeah, big otandise okufuna megwanga. Ojjukira we wasooka nsi ki ng'ova mu Uganda gye wasookera ogenda. Ng'onaga nti ensi gye nasooka okuvaamu omanya nga nasooka ogenda ensi gye nasooka ogendamu
yali nsiki nasookera wano wa neighbor waffe Kenya nasookera Kenya n'okuba yanenkuba n'ogenda wa ndalina yaye 2017 then nenzire Burundi yes eyo n'okuba DJ yes bagamba kyekyo DJ kuba nenzire Nigeria nenzire mba Jamaica so kati awo obulamu watandikira ddala okukola ki n'okyusa okukyukira ddala naye siba kuba focused tandibadde kizibu nnyo senga oli mulala nnyo. Yes, I see, that's a good thing nti omuntu osobola going wrong, as in you can go in a wrong way, yes. But when you focus osobola okukyusa ate I'm happy for you tite gwenga gwatwa wansi ne webulirira nti you have to change, you have to be this kind of person. So tell me, challenges zosanze bulamu, don't you miss missing kunywa njaga? Don't you miss drugs? I don't miss that life at all. I don't miss it. Mayo okubera nga kintu wali addicted kicho whereby nga wakati mubera nga oli addicted nga nekangende at least kangende nyeka amanyi I don't miss it. The people tell us no ba DJ banywa njaga. Yes. Mufune vibe. No I'm saying this is kituufu. Nze kulimba na si kituufu. Listen to me sija kulimba kwanga buli mu like sisobodde kubeera mu abo badijja bakola ki abanywa because kati right now nasobola one went to so inti kati nasobola ofuna emikwano ejiri clean omanyi wo osalawo nti ove mu kintu kinyuma n'emikwano gyogenda ofuna gibeere nga ki nga tegikikozesa so weba tegikikozesa then it will be easy for you kukola ki okubanga naawe tokijjukira remember na joining la peer pressure. Yeah. So kati bantu bendimu setaga kubanga ndi mu bantu baki bantu abenyini because ira ujja kwekanga nti yozeyo because oyagala bafitting amu. Yeah, which is wrong. Yes. Chibola wala musibu misingira kola wakati abantu benafuna kati ba mugaso banyo kulabanga ti abantu bembeera muki ba mugaso yes banyo kulabanga ati at least bulunako bako kyeweyigiriza ogamba kifu kyokubeera awo nga you know the idol tijja kukemebwa kugenda wano okukola kiri kisingako nenzira ku internet nembako kyenjiga olunaku nebwembagala okuba kuyiga kufumba. Do you cook? Enfumba ne just mmere yaffe because next time I'll come there and I expect you to cook for me. Zifumba mmere yennyini bufe nze nfumbira amatooke nefumbira Irish nefumbira mmere eri simple eyabawuule nze minwe aba onyiga okunyiga sinyiga okunyiga sinyiga because next time I want to come there tukole ki omfumbire ku mmere because I just like it when someone like a man omfumbira ku mmere kinyumira era n'emmere yaffe ey'ewaka akalo simanya kannema nze ogoya akalo naye nze njagala kiri ekyokufumba nja kujja njagala Brian twale wa DJ VICTOR256 nsange ng'ofumbidde amatooke oteekako ne kakedo omanyi n'olugezigezi emmere enokuba kakedo enokubeerako ne akatunda then obulamu bube nga bukola ki nga butambula nga bugenda maaso. So nga tuteekateeka okumaliriza bwe nga gwe mukulaba kagamba nga wolaba ebintu bino olowooza omuvubuka ali eyo akyesibe mu kukozesa drugs oyinza muwa amagezi ki gwe nga gwe omuvubuka akozesa drugs omuvubuka akozesa ebitamiiza omuvubuka akozesa shisha akozesa enjaga akozesa simanyi ogambye etya cocaine gwe muwa amagezi ki nze nasalawo late nezuula later naye singa wezuula kati singa wezuula ku myaka emito nosalawo emikwano gy'onoobeeramu nosalawo abantu bw'onoobeeramu nosalawo engeri gyoyagala obulamu obutambula ekyoyagala okubeera ekyo kigenda kuyamba okubanga olina woyita newetakola ki newotayita olina abantu bobeeramu newetakola ki yes kuba kati of course tojja kubeera nange nga tonywa nga nze nywa buli lunaku wemba sikukase oba sikugambyeko nti mwana ate nga abamu bagamba ojja kwagala because I always feel nga nze oli akola kino nti oli nagamba nze gundi akola kino naye zikasa sikikola nze kyagamba abalimba weruba lunaku lumu
osobola okuba bulungi but the more you stay with someone ng'akola ekintu smoking kikuhantinga oli n'atuuka n'ava ne ku y'okusmoking kati atandise ogyekuba mu musaayi kati ng'olaba bino tekyakumala. Get all that. So omuvubuka yenna ali osalawo kati kyoyagala salawo kati kyoyagala amazima galiwo embeera yenna na gy'olimu si yalobeerera. Yes, so yalobeerera ate nekyala tunoonya engeri ennungi engeri entuufu okukola ssente. Tuleme kwagala kukola ssente ate muno mu kutunda bintu nga njaga mwenge okuleetera mikwano gyaffe okukola ki okonoona obulamu bwabwe. oŋŋambyeko ku mikwano gyo egyaluzinga obulamu because of marijuana because smoking. Of smoking and all that. So Dibagwa bafa like death. Nti atandika mpola natuka kulevo kati mulalu. You know, tava mudwali tava butabika. Bino kudda ku street before you know it. Toche bagambe bakubikia. Gundi. Gundi against. Gundi against. Amazima fena tusobe responsible citizens. Tusobola okubeera ddala responsible bwe tusalawo kati. Ate abasinga balowooza nti onywa enjaga obeera wakabi. Ante kati ekyo kyekikugamba emikwano egyo gitagasa gigenda kugamba oli ogenda kuba wakabi. We are living in a world, in a very, very, very sad world. Yes. Whereby abaana baffe abantu baffe bebeegomba. Yes. Betwala okuba nti balina ebirala bye bakozesa okubeera ki. So omuntu gwe yeegomba wabanga gundi yeegomba omuntu wati ne wati amulaba asmokinga, trust me 100% aba ayinza okukola ki okola because yalowooza nti oli lwaki star nti oli ekimufudde star kubanga asmokinga kubanga akola kino nakino all that stuff. So olinabeerawo ng'alowooza nti no ye okubeera star. Aye katolaba kyetulina okulabirako abo abayimbi abo bonna awa muntu ena ne ba DJ tebaleka muntu ena ali mu creative space nti osobola okuyigira buli omu yina kyosobola omuyigirako osobola omuyigirako kyomuyigiddeko nga sinjaga you get naye nga bwebulaba nga omuntu ena tomuyigirako muveeko wabanga tolina kyomuyigirako aba talina makulu kubeera okunyunyuta tewali kubeera mubibozibozi ebyo. Era kati omuntu nawe obanga tolina kyomuyigirako era agenda kurizootinga mu bintu ebitagenda kuzimba. Kireke ebbali. Don't smoke. Ubaako kyomuyigirako ekirala ekigenda okukola ki okuwongera maaso. Because at the end of it all obulamu look for the good things. Ojja kola nga obulamu butadde ku matiga. Smoking tandise empola sente zigenda ndeso bitano my friend. Kale sawa zo ninaku 10. Utandika ku 10 ubanga tandise okusmokinga 3 mu lunaku. Ezo 10 meka. Kusatu lunaku bustereka lunaku mwezi ogugwako ina meka. Yes, kubanga nze nankanyongerezeko ku mukulu Victor. Amazima gali nti I've seen people nga basmokinze ne bagamba kati nze nkolera mu downtown wali Kampala bagamba omusajja yali mulungi naye actually I have a friend of mine nange yali mukwano gwange by the time try to be now tubeereyo kazo nga mwana edda nali nsamba ku mupiira kwa kati omupiira gwa naye nga tusamba nabo omupiira ebise naye nga abaana bano bali ba neighbor baffe niyo omwana kati na smoking nanywa enjaga natta n'omuntu yatta n'omuntu just imagine because of drugs. Wotogera ku bino ebintu people babirabanga ebitali by the way but drugs mbi omuntu omusanga ng'anywa drugs nagamba nti obulamu bubwe Samusanga anywa drugs nagamba tetuli baganda bo tolina kyotugamba olaba just amakerenda agomudwa but you are wasting life amakerenda agomudwa okastoka mira overdose nakuyisa bubi yes nosanga omuntu nga ali mu questinga life ye nosanga omuntu nga ali mu questinga obulamu bwe awestinga time ye osegere because wobera youth ngokozesa drugs ogenda kulwala ogenda kufuna ebintu ebikusumbuwa bigenda ku challenge nga in life so nga nyongereza ku mbozi ya Mr. Victor. Yes. Please guys, stay away from drugs. Stop taking drugs. The reason being, tubagala muri balamu. And actually you can still win ngatokozesa drugs. You can still go more miles ngatokozesa drugs. So please kindly stay away from drugs. Yes. Kata nga tuvuddewo Victor. Yeah.
thank you for coming here. Yo. Amuntu ayagala buyo amuntu alina abrain omuntu alina awards twistu guy abantu babuulire abantu babuulire omuntu tumanya emirimu gitandikira wano okitegeera tell them about yourself biki byokola gwane kale babyogeddeko nayiddamu bagambe biki byokola all that stuff. Yes, anga sina kudda bu awards and all that. Yes, ntera nnyo okutegeka akavulu buli mwaka. Akavulu kano bakata playhouse nkakola playhouse like enyumba how they call playhouse okuzanya is play but soko mbuli kabeera okateka enyumba mwetuzanya playhouse nyumba mwetuzanya. Yes, so nkano ngateka kola nti kayamba abaana bangi nti mulimu abantu abasinga nga about addiction issues and all that. So it's a concert. It's a DJ Victor concert. Naye sikikola just for the sake of the music. But manjagala mujje tunyumirwe tuzanye games twemanye educating kabeera bintu ebimu. So ntereka kola ku venue ezenjawulo. Yeah, this time tugenda beera ku Court 8 cricket over. Court 8 cricket over nga nafula mass nga 25 match. Etugenda kwa invitation. Yes, match. So kati mugenda kwambala ki maybe izo bango yagadde kwogera one on one. Designer wange designer wange ajja kula sheno ntungira olugoye. Yes, yangu tuone jangu tuzanye games games nyingi PlayStation chess games nyingi zili decent mje tuzanye games tunyumire music. Yes, tunyumire music kulisha bena tuone nange nja kubayo. Yes, kulisha bena tuone. Teka nja kubayo. Yeah, ndi media personality. Yes, I'm a media personality kula ku 104.1 Power FM radio. Yeah, show yange bayita Beat Street ya muziki and education still ebera ordinary ebera buli mukaga samwe enda paka sawe. Okay. Yes, and then on top of that I'm a multi award winning DJ. So naveyo nenfuka DJ. Understand ekyo kyenyumirizamu. That's good. Ubanga kinyambye nnyo ku healinga. Kinyambye nnyo kubeera focused. Kinyambye nnyo okukwekula. N'okumanya nti waliwo ebintu ebisobola okwagala okusinga drugs. Okusinga drugs. Yes. But imagine you're going to smoke and just be there. Yes. Smoking will never take you places. And you die. You never win an award. Best smoke of the year. Tosobola. Yes. Best smoker. Brenda katoko kagade. Best smoke of the year. Tosobola kawuya wangu. Amalimba. Okay. Yes. Naye nga ate osobola okubeera media personality of the year, DJ of the year, artist of the year, so creative mind of the year. So twetanire nnyo ebintu ebikolaki ebintu ebituzimba ebitukulaakulanya than ebintu ebitujjako ebitutoolako. Yes, kuba kitandika mpola kikutoolako leero before you know it you're losing tukyategererako ddala. Yes. So thank you Victor for coming. Next tujja kuddamu tusinkane. Okay, social media zange DJ VICTOR256 zona babuulire. Are you on TikTok? TikTok wendi. Yes, abantu babuulire. DJ VICTOR256 buli wamu buli social DJ VICTOR256. Thank you DJ obali kujja n'otuwa omukisa by the way. N'obulya ku bantu baffe. I told you eno show twagala kuwonya abantu. We want to heal people about facing ebizibu ng'ebyo. Omuntu walaba Victor amazima gali nti ng'aliko wali drug ate nga kati afuuse omuntu omulala. Kiba kimuwa hope tunaye asobola okukola ki. Ti abantu basobola okuwona people heal. Abantu bonna they are hurting people reason because tebakoze eki tebahiinize. So thank you so much. Mwebale okugoberera SC Love Therapy ku TikTok. Mwebale okugoberera Be Inspired by SC the writer ku Facebook. Mwebale okugoberera SC Love Therapy ku Twitter ne ku Instagram. So ntwala omukisa bagamba nti tubeera wano ku Satellite Hotels nga bayina Satellite Health Club whereby bayina ebintu bingi gwayagala okwewumuzaamu stress ekuli bubi ayagala okuwona ebirwadde by'omutima ebirwadde by'ebibumba kidney byonna ng'oyagala okuwona jangu wano ku Satellite Health Club. Bayina sauna, bayina steam bath, bayina aerobics, bayina gym, bayina massage therapy ate akasente akatono. Gwayagala sauna, steam bath mutwalo gumu, ayagala aerobics ne gym gumna kitundu ate oba byagala byonna bina emitwalo 2 massage therapy emitwalo 4 plus ate era gwe ng'oli eyo gamba tuyagala kusasula ssente buli lunaku ng'osobola okusobola omwezi go emitwalo 25 kyensuubira nti kiba kikkolera because bibi byonna oba ojja bifuna ate era ng'olina kapo olina mukyalawo olina ni bonna emitwalo 45 bano n'obasanga ku kisaasi Kyanja Road nga kava ku round about jangu obakyalireko osobola n'obasanga ku website yaabwe www.satellitehotels
gmail.com oba nobakubira ku ssimu zaabwe 0701 019003 jangu come have fun jangu onyumirwe bintu bibeerawo wano ate jangu wewummulire nako. Love you all. We meet next time.